Okulabika nti otuliza ku Pearl of Africa Radio leero ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'Ekkumi 1968 nkuleese wano Kampala Uganda. Olunaku luno olwaleero Air India yatandika okwongera okulabika nti mukwano gwange ejja wano ewaffe Kampala Uganda wakati w'enkolagana w'amawanga gano abiri Uganda n'eggwanga erya Buyindi batandika okwongera okulabika nti mukwano gwange bakolagana naddala okulabika nti ennyonyi za Buyindi zisobola okulabika nti mukwano gwange zigwa wano ewaffe Kampala Uganda nga n'eza Uganda zisobola okuva wano Uganda ne zigenda munda mu ggwanga erya Buyindi. Olunaku luno olwaleero mu biseera ebyo 1968 eyakolanga Minister of Works and Communication Shabani Nkutu yayongera okulabika nti mukwano gwange ayaniriza era agamba nti yali musanyufu nnyo okulabika nti ennyonyi y'eggwanga erya Buyindi esobola okulabika nti eggwa wano ewaffe Kampala Uganda ku Entebbe International Airport. Yagamba nti kino kyongedde okulabika nga kiguddewo omukwano enkolagana wakati wa Uganda n'eggwanga erya Buyindi. Era ennyonyi y'eggwanga erya Buyindi Air India yasobola okulabika nti mukwano gwange ekwazaganyiza ddala emirimu wano Uganda n'ewaabwe. Wabula enteekateeka eno yakomekerezebwa mu mwaka gwa 1972 Idi Amin Dada bwe yali ayongedde okulabika nti afuuse pulezidenti w'eggwanga erya Uganda n'aggulawo olutalo wakati okulabika nga waliwo nkolagana wakati wa Buyindi n'eggwanga lino erya Uganda. Era jjukira nti mu biseera ebyo yayisiza ennaku 9 Abayindi basobola okulabika nti baamuka eggwanga lino erya Uganda. Okuva olwo ennyonyi ya Buyindi nesobola okulabika nti mukwano gwange eyimirizibwa paka mu mwaka gwa 1990 enteekateeka bwe zaddamu ogenda mu maaso n'okuba nga zikolebwa. Naye olunaku luno olwaleero twagadde okwongera okulabika nti tulijjukira zaali ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'Ekkumi 1968 bwe lutyo bwe lwali.